bintu ebirala byonna n'obulamu kikye tuba tulondako. Kati nnoze njagala ntegeeza abantu nti tewali kintu ky'osobola geraageranya na bulamu, kubanga obulamu bwe buggwaawo oba tosobola kubuzzaawo. Mukadde waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abadde atutegeeza entakera n'asomesa eggwanga n'atugamba nti kano akawuka ka coronavirus kawuka kapya, we tuli olwaleero tekannaba kufuna ddagala likavumula, so nga ate n'eddagala erikagema teririiwo. Kati nga kye tulina okukola tulina kuyiga kubeerawo nako, tugenda kubeerawo tutya nako. Era njagala okutegeeza abantu nti buli kye tubategeeza kyonna, buli kye tubagamba, tubeera mu kaweefube ow'okulaba nti tuyiga okubeerawo n'akawuka kano. Njagala mbawo ekyokulabirako. Endwadde ya siriimu ba HIV AIDS bwe yajja, ndooza yajja mu myaka gy'ekinana nga gitandika. Twatya nnyo ne tubeera mu dduka mungi nga buli muntu yeeraliikirira. Ne mu mpolampola ne tugenda nga tuyiga okubeerawo n'akawuka. HIV oyo siriimu nayo virus. N'olwaleero tubeerawo nayo. Y'ensonga lwaki mu biseera ebyo abantu bayigirizibwanga n'okwambala kondomu ng'abasajja abamu tebakiwuliranga nako. Ne zigenda ne mu byalo ne baziyiga lwampaka, si lwakuba baali baagala naye nga balina okuziyiga. Buba bukyali awo naffe abakyala ne batuleetera ekyabakyala ne tulaba nga kiringa kivve. Naye mu mpolampola twagenda tuyiga kati akawuka weekali naffe weetuli. Kati olw'okuba twafuna experience eyo, nze nkubira abantu b'Omulanga nti ne ku mulundi guno era tuyige okubeerawo n'akawuka ka coronavirus. Era mwannyinaze General Katumba Wamala yansanyusa, agenda agamba nti kati tuli mu new normal, nti obulamu nga bwe bwali, ebintu nga bwe byali, embeera nga bwe yali, emirimu nga bwe twali tugikola. Nsaba abantu baleme kusuubira nti tugenda kudda mu mbeera eyo. Tubeere mu new normal, tuyige enkola empya, tuyige entambula empya, tusobole okubeerawo n'akawuka ate tukawangule. Tetwagala kuddamu kuggala kibuga Kampala, tetwagala kuddayo kuggala mulimu gwonna. Bannayuganda njagala okubeebaza era mbategeeze nti tusacrificinze kinene nnyo. Tulina ebintu bingi nnyo bye twefiiriza mu myezi 5 n'ekitundu egiyise, ng'olwaleero bwe tutakola ekyo kye tuteekeddwa okukola, ebyo byonna bye tukoze, obulumi bwe tuyiseemu tujja kuba tukoledde bwereere. Njagala okulaga ekyokulabirako. Ekonomi yaffe oba ebyenfuna y'eggwanga bitawaanye nnyo mu myezi gino 5. Mukimanyi ba tourists oba abalambuzi tebakyajja mu ggwanga. Ezo ssente nnyingi nnyo ze tufiiriddwa. Hotels zaffe zonna zaggalawo, ensalo nzigale, airport nzigale, ebintu bingi ebitatambula. Tufiiriddwa ebintu bingi nti ebyenfuna bitaataaganye, ekonomi etaataaganye. Ng'oggyeko ekyo, tunuulira abaana baffe abasoma. Emyezi 5 abaana tebagenda ku ssomero. Ekyo kinene nnyo eri obulamu bwabwe. Tunuulira bannakampala bannange bembeeramu, abangi nnyo bafiiriddwa emirimu. Bagenda awaka ne kakapito kaabwe akatono, kakapito bakalidde kaweddewo, kati tuggulawo ne kapito bakomyawo tekola ki teriiwo. Ako akatono akaliwo tuggulawo bajje bakakozese badde mu bulamu obwa bulijjo. Tunuulira nze ekinyiga ennyo ekisinga okunyiga bayira bwe kijja kwewuunyisa kwe kulaba nga amasinzizo maggale. Nze ondaba wano ndi minisita n'obulamu bwange bwe mba saakedde mu kereziya kusabako kwegayirira kusoma. Nze nkeera mu kereziya Wakiso wali ku parish n'ensoma ne nekwasa Omukama. Ne kati maze emyezi 5 sirinnyangako mu kereziya, ne pasika nagirya ntyo. So sacrifice gye tukoze, okwefiiriza kwe tukoze kunene nnyo okulaba nga olwaleero tukuyiwa mu ttaka. Abaganda bagera nti obwato bufa magoba, kati tulinga abagoba. Bwe tutunda bannasayansi bannaffe ekirwadde kino gye kyatandikira bakiteeka mu phases, ne bagamba waliwo phase 1, waliwo phase 2 ne phase 3. Phase 1 ekirwadde kiba kyakajja, awo ne tubeera mu dduka tuyiiya tugenda kukimalako tutya. Ffe wano twagenda mu lockdown. Phase 2 ne kibeerawo nga tuyiiya abalwadde bagenda kuyambibwako batya. Phase 3 ne tubanga abalengera ku kuwangula. Era mu phase 3 awo ensi ezisinga obungi weziggulirawo ebintu ebisinga obungi bye baba basibyewo. Naye ate phase 3 eno gye tulimu naffe nga tutandise okuggulawo yesinga okuba ey'obuzibu ennyo. Kubanga bwe tujja nga kati bw'otulaba tubanga abalowooza nti embeera tugimanyidde, ekirwadde tukimanyidde, ekirwadde tukiwangudde, akawuka tukawangudde,
abamu beekulisa n'okwekulisa so nga ate ko kakyakola ki kakyali olaba wenyini olunaku sabiti ewedde lwali lwakutaano ekibuga ky'otwalo bakyokulembera kyafuna keesi eyasookera ddala omukyalo w'emyaka 8 kino kyemusinziirako okwagala okusiba ekibuga okulabika nga abantu baddayo olw'omuntu omu eyafudde mu Kampala. Ekyo mukama wange si kyetusinziirako okusiba ekibuga, kyetusinziirako okugamba bannakampala by the way nga bwe nagambye tetuwagala kuggalawo kibuga era bwe tuba bakuggalawo kibuga tujja kikola mu bulumi obungi ennyo 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 ennyo. Nze njagala okwashwalinga bannakampala nti minisitule yange n'abakugu baffe aba KCCA tugenda kukola bwezizingirire okulaba nga tetuddamu kuggalawo kibuga, naye nga kino nsaba tukikole nammwe muteeke mu nkola bye tubagamba. Awana abawaganye mbasaba mukkirize tuteekemuko akaswanyu kubanga n'Abaganda bagamba nti mpulukutu za musota ozigoba naki zigenda na muggo, ate ne bagamba nti asiika obulamu tassa mukono, tetugenda kussa mukono kuba twagala obulamu ate at the same time twagala abantu bakole, tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka. Kati ono omulwadde omu eyafudde emyaka 8 si kwe tusinziira, tusinziira ku nneeyisa y'abantu. Tubagambye ab'emikwano mwambale masiki, masiki abantu baziina mwami wamala naye bazambala nga necklace. Kitegeeza okusomesa kwonna kwe tusomesa baganya okuwuliriza. Masiki bajambalira poliisi, masiki bajambala kuba bagala kutuula mu taxi, kuba bagala kutuula mu baasi, naye siku kuba bagala kutuula ku bodaboda, naye siku kukola ki ku protectinga bulamu. Kati omulanga gwe nkubira abantu bategeere nti bino bye tubagamba byonna tukimanyi nti binyigiriza, naye ate mu kunyigiriza mwe kyekijjo tuyamba okuuma obulamu. Bwe tukugamba nti yambala masiki tukimanyi nti ekaluubiriza. Waliwo muganda wange abadde ayogera mu studio nti abasajja abeetika emigugu omusuubira otya okwetika ekitereke nga yambadde masiki. Eyo gye tuyita new normal. Life will never be the same again nga tulina akawuka kano. Kati abantu balina kuyiga buyizi tubeerawo tutya n'akawuka. Oba weetikka omugugu ogenda gwetikka otya ng'olina ne masiki kuki ku mumwa ne ku nnyindo. Olwaleero nze ntuula mu ofiisi, ntuuka mu ofiisi ssaawa 2 nenjivaamu ssaawa 11 oluusi ssaawa 1 oluusi 2 ez'ekiro ng'emirimu mingi, naye essaawa ezo zonna nzimala nyambadde masiki. Ennaku ezaasooka nakaluubirirwa nnyo naye kati namanyidde kubanga eyo new normal. Wesanga nti twagala nnyo tutuyina ab'emikwano, obwana bwaffe buno bwamanyiira okuhaginga naye n'okomawo waka nga buli mwaka wa distance. That is the new normal. N'omukwano tegukyaliwo. Nze waffe mubena abantu b'enkiikiriza abasinga obungi ba westerners. Aba western omanyi omwestern okubuuza nga takoze haaga takugudde mu kifuba abanga atabuuzizza. Kati ya new normal muyimirira wali omu n'azingako emikono twakikkiriza. Bwe tuba tukikkiriza mu social life n'ofiirwa omwagalwawo n'omuziika ku ssaawa 4 ng'olinga asimba ebijanjaalo, eyo ye new normal. Nabadde ku mbaga ya mukwano gwange bamuyita mukyala Katerega Frida n'abakyala wa Mubende, yakulira abakyala ba Mubende bonna. Embaga ye twagibaddeko abantu 10. Eyo ye new normal. Kakati ne bino eby'e Kampala tuleme kubiteeka mu lwali, tuleme biteekako muzannyo, tumanyiire kye tuyita new normal. Bannaffe abaakeedi tubadde tukola nabo nga tukola bwezizingirire okulaba nga bakomawo okukola. Abaana ba boda tukoze bwezizingirire okulaba nga bakomawo okukola. Ekyomukisa omulungi bino byonna bye tusazeewo minisitule yange ey'e Kampala awamu n'ekitongole kya KCCA nga tukolagana wamu ne minisitule y'ebyentambula ne minisitule ya security ne minisitule ya ICT n'eya local government tuba tutudde entakera. Naye ng'enkiiko zonna ze tutuulamu ekyomukisa omulungi bwe tuba tuteesa bya ntambula tubeera n'ababodaboda n'abatakisi ne tusalirawomu amagezi. Era twabagamba nga bwe tusala amagezi nammwe mukole ki? Mutuwe amagezi gammwe. Bambi abaana ba bodaboda njagala okubeebaza mu kufuba okungi ennyo. Balina innovation gye baatuleetera nga balina akagilasi ke bakoze akawulamu omuvuzi n'omusaabaze kasooka wange ku ministry. Era nze nensanyuka nnyo nga kati mutuyambe kano kajja tuyisaawo nembaga kati mutwale wajje n'okatumba wamala ne batwala mu ministry ya works. Bwe katuukayo gye n'onaakula nagamba omanyi kati tuwangudde. Kakati naye nangamba kamala okukawa abakugu
kubanga pikipiki kidduka bwe kiba kidduka engeri gye bakikolamu bannasayansi ekidduka kyo bwe kiba kidduka kikubagana n'embuyaga empewo ey'amaanyi kati nga buli kyuma kye bateekako buli kintu kyonna kye bateekako kirina okuba nga kibalansinga n'amaanyi g'empewo agakuba ekidduka ekyo kati kagenda okutuukayo nga bali bagamba kajja kutaataaganya empewo ate bwe banaafuna accidenti kajja kubakosa nnyo kwolwo nalwala nengamba Katumba tugenda kweyongerayo tutya netwongera okuyiiya paka lwe tutuse naye nga buli kimu tukiyitamu n'abaana abo ababodaboda paka lwe twatuuse ku nkomerero. Ku baana ba bodaboda bennyini bannaffe bakabulaza abazze ku bbala lunaku olwajjo mwabataddeko obukwakuzi bungi n'okubagoba mu kibuga kubanga otunuulira enguudo ze mwabaganya okutambulamu mu Kisenyi bw'ogenda ku Wampewo Avenue genda eno wansi downtown temukyabagala kutuukayo naye ng'ate waliwo abantu oleeta mulwadde naffe abakolera bennyini naye ng'osooka mu kibuga n'olyoka ate otambula okutuuka ku ofisi zaffe awo gye mwabagobye eyo mwakikanyizaako bulungi nabo okulabika nti bamanyira embeera eyo kakati twayogera nabo nesijja kulimba nti bakkaanya mu bulumi obungi nga balina okukola ki okukikkiriza jjukira kanako ka coronavirus keeyuna wali mujjuzo keeyuna wali bantu bangi ate ngaawo mu central business district awo Kampala central abantu babeera bangi nnyo kakati babeera abangi ne tugamba nedda katutooletooleko waakiri ababodaboda bo bakoma eri bbali bano abalala bayingire mu kibuga era bw'olaba distance eyo it is a walkable distance osobola okugitambula gwe omulamu nga mwami wamala wankulaba amaanyi ogalina osobola okugitambula nange wadde ndi mukazi yo distance nsobola okugitambula naye ate mulimu taxi zo zasigadde zikola ki zituukamu kati oba olina omulwadde yasobola okutambulira mu taxi ate bw'otunula ng'ogyeko kale amalwaliro aga private agamu agali omu mpozi eddwaliro lye twasibiddemu ly'eddwaliro ly'omu Kisenyi eriri public lyokka nate ng'ery'omu Kisenyi nalyo liri ku njegoyego omuntu bwe bamudropinga awo asobola okutuuka wali ku ddwaliro bannaye buli kye tukola kyonna nagambye bwe tukola bikaluubiriza naye tubikola mu bulumi ate mbasaba nammwe mubikwate mu bulumi kuba bye bigenda okutuwanguza olutalo lwe tulimu bw'otunuulira wansi eyo wansi w'ekibuga n'otunuulira abantu abatambula n'otunuulira takisi ezirimu n'otunuulira booda ezirimu kwegamba omujjuzo ogukola ki omujjuzo ogusukka ate jjukira ne zino masiki ze twambala zeetaaga nga waliwo empewo ennungi kati bodaboda zigenda ne zijja gw'otambula mu kibuga olaba n'osanga nga mu kifo kimu mulimu bodaboda zenga 200 buli emu evuuma evaamu omukka kati n'empewo yennyini nga gye musika ng'eri empewo eyo nga erimu ezo fumes z'omukka gwa pikipiki mungi kane tugaaka tukendeezeeko ku pikipiki twongere okulongoosa ku kwalite y'empewo egenda okuyita mu masiki buli kuba bw'ejja mu masiki olede ng'eri contaminated ate ekyo omuntu asobola n'okuziyira tugaaka tukendeezeeko empewo eyongere okutagulukokako naye tukendeezeeko n'abantu ababeera mu kibuga eyo wansi naye ekyo twakibabuulira bambi ne bakiwakanya ne tubagamba tubeegayiridde mukkirize kino ekintu kimanyiire mpolampola tusobole okubeerawo that is the new normal kati abakeedizi be mugamba nabo twatuula nabo naye ekyomukisa omubi tuba tesobola kutuula namu buli muntu yenna kyetwakola twabasaba batuwe ba representatives babiri aba landlords ne balonda Haji Hamisi Kigundu ne balonda ne Mukulu Sudiri be ba representing aba landlords kakati bannaffe abakola mu akeedi abatunzi bo balina associations zaabwe balina ebibiina byabwe balina ekibiina ekya Kasiita ekimanyiddwa ennyo balina ekibiina ekya Kafo ekimanyiddwa ennyo n'ekibiina ekya Kata ekimanyiddwa ennyo ekibiina ekya New Generation kimanyiddwa nnyo bino mwemwegattira abasuubuzi kakati byo ne tubagamba kale mutuweereze ku executive members b'ebibiina byammwe ne bajja ne tutuula nabo njagala okubeebaza bambi kubanga omulimu twagukola ffenna olwo twakutuukanga ne bagamba kino tekisoboka kino kisoboka kati njagala nkuwa ekyokulabirako mu kudda mu akeedi ffe twali tugambye nga bannasayansi batugambye go down zonna tetulina kuziggulawo tezijja kukola era tuleeta amateeka ngamba go down tezijja kukola jjukira nze ndi musomesa wa luzungu ono sayansi ono agenze ewala ennyo simumanyi nnyo kati bannasayansi bye batugamba bye batubuulirira nange bwe nzija ne bicommunicating nti mwategedde
kino tugenda kutambula bwe tuti era ekyo nasoma kisome nti go down zonna tezigenda kukola naye mwami Hamisi Kiggundu n'atugamba nedda wali abantu abasobola okuextractinga okugamba lwaki twatugamba tezijja kukola kubanga tezirina madirisa tezuggulawo tezirina free circulation of air ate nga awo akawuka kowe kazanyira ne kazaala ne kazaalukuka kakati atubagamba olw'embeera eyo tetujja ezo temuziggula ne batugamba nedda ffe tulina enkola gye tusobola okukolamu abamu bananyini bizimbe ne tukola extraction of air nga empewo ebeerawo ennungi era ng'etambula bulungi ne tubagamba fine katukisse mu bakugu bannasayansi era abakugu ne batugamba ekyo kisoboka abaana babasobodde okukikola tubaleke go down bazikoleki baziggulewo ne tulongoosa bwe tutyo mu mpolampola nga tugenda tukkaanya ffenna ne tukkaanya ku nkuubo bulungi nnyo tubagamba enkuubo muziggyemu abantu balina obuntu bwe baali bazimbyemu okwongerezaako naye nga bufuza enkuubo obulala babutadde ku madaala ne tukkaanya era obuntu omutima mulungi ne babumenya ne buvaawo ngera tugamba tugenda kubeerawo tutya kati otatuka ku bakeedaazi edduuka erimu omuzigo gumu nga gulimu abantu 8 abantu 10 ne tubagamba ekyo nakyo mulina okiyiiya mu new normal muno kubanga twagala social distancing eyaki eya mita 2 ne tubagala kati kye mulina okukola mugende n'abasuubuzi sitooko mugirina muyinza buli omu alina sitooko ye era agimanyi kuba tugenda mu maduuka n'osanga nga omudaala gweyagala okugulako nannyinigo taliiwo naye nayiba n'amutundira kati lwaki tebateesa ne bagamba wiiki eno MinNamugwanya agenda okole wiiki ejja wamala akole nga tuyiya kubeerawo twabikola mu katale njagala okwebaza abakyala b'akatale abatunda emmere baatuyisa mu lockdown naye ng'obugubi bwe twayitamu ne bakkiriza ng'omu atundirako munne ne bakkiriza walaba akatale k'akaleerwe katale twalina okukaggala ne bakakola ku sipiidi yayiriri era kati bayidayo tulina akatale akalungi nnyo kaleerwe njagala okubeebaza naye nga bino byonna tubikola mu bulumi tulabe tusobola tya okubeerawo nga tuli balamu nate nga n'ebyenfuna by'eggwanga tebitaataaganye nga n'omuntu owa bulijjo alina ekyokulya nakyo kikulu nnyo kuba sijja kugamba nti tujja kubeera n'obulamu ng'ate abantu tebalina kyakulya so eno new normal abantu bye baalimu biri nga tetunagenda mu lockdown ng'ekiwuka tekinnajja nsaba babiveemu nsaba babyerabire tutandike okuyiiya tugenda tutya mu maaso ffenna tusobole okubeerawo nga twetuusaako ekyokulya ate nga tuli balamu tugende ku nsonga ya enforcement team yammwe sabiiti eri twajja ne tukola eggulire omutembeeyi omu lwe yagenda maaso n'afumita enforcement team wammwe omu memba ekiso era president yemulugunya ku enforcement team yammwe ku weekend yalina komiti gye yali alaunchinga makage gwenga overseer w'ekitongole ekya KCCA mu recruiting mutayiro ogenda kulabika otyanga okwata ozaamu abantu bano sanity kakati enforcement yaffe kansokere ku recruitment bwe bateekayo advert abaagala okuyingira enforcement team basaba ne bwe basaba jjukira abo abaana abasaba sife tubazaala sife twabakuza ne tuyambibwako tutya tukusaba olete recommendation okuva wa chairman wa LC1 tusuubira chairman oyo aba amanyi abantu be mu kitundu chairman n'atutegeeza nti ono omuntu wange mutuuze wange si mumenyi w'amateeka era musemba ayingire mu kitongole ekyo ne tufuna recommendation eyo bwe tumala okubafuna ne bajja ne bakola oral interview baba interviewingamu awo okusoma psychology ono endowooza yeri etya obwongo bwe buli stede bulungi kati ekyo bwe kiggwa ne tucontactinga Uganda police ya Uganda ne tuyambako okutraininga abantu abo ne training teba mpanvu nnyo olw'ensonga nti facilities ne sente tetukola ki tetuzirina bafuna mu training eri basic era ekyo yemu ku bye twazudde ekyo bukyaliwo naffe twadduka mangu ne tutuula ne tunoonya obukyamu bwavudde obukyamu bwaffe buli luddawa ne tugamba ekimu ndoza training ebulamu abaana bafuluma bakiboggwe era ne tutaskinga omukulu akulira department yeyo eya enforcement egwa mu department ya legal batunuulire engeri gye tusobola okwongera okulongoosamu especially mu recruitment process ne training yaabo bakikole nga bakikolera wamu ne Uganda police
kubanga poliisi yetuyambako okukola ki okutraininga. That is one. Kati tugenda kutandikirawo katudeko mu studio katono nnyo tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tudda honorable tukyali naye Nalongo Beni Bugembe minister wa Kampala omubezi ate nga musomesa wangenzi lower secondary yansomesa bulungi nnyo era oluzungu lwendiko mirandira gyali wansi yagisimba bulungi. Tugenda kudda mu studio katono nnyo bwe tuvaayo tukyali naye agenda kubanga ayongera mu maaso okunyonyola ensonga za Kampala then abo mu studio bajja mbuuza ekibuuzo kimu bibiri bisatu ate tujja okubeera nga tufundikirira. Okay. Kuwadde kumpi nnyo tukyagenda maaso ne minisita wa Kampala omubezi Nalongo MinNamugwanya Bugembe abadde atubulira ensonga za Kampala. Honorable waliwo ensonga wakyaliwo okusika omugwa wakati w'abapangisa ne bananyini bizimbe mu Kampala wadde akedi president yakkiriza okubanga ziggulawo oluvannyuma lwa lipooti gye mwamuweereza ne mugamba nti ambaali batuukiriza ebisaanyizo naye obukwakkulizo bukyali bungi 10 ezakkiriza okuggulawo. Mugezezaawo okulabika nti mukwanaganya bananyinizo n'abapangisa kubanga mba basaba renti ya myezi 4 alaba agamba temujja kujja mu bintu byammwe akavuyo ako mukakoze mutya nga abakulembera Kampala. Kakati mwami wamala ng'abakulembeze ba Kampala waliwo ebintu ebimu bye tutakola ffekka nga tulina okolagana ne ministries endala n'ebitongole ebirala. Kakati nga tukoleramu ne ministry y'ebyobusuubuzi Honorable Amelia Kyambadde tufunyera enkiiko ez'enjawulo. Mu nsonga eno njagala okwebaza nnyo balandlords abamu abatuyambyeko ne bakkiriza okusonyiwa batenansi baabwe esente za renti mu kitundu kye twamala ebbanga lye twamala nga tetukola. Omwo mulimu Hamisi Kigundu, mulimu ne mwami Sebalamu n'abalala bagenze bakola ne mwami Sudiri alina be yayambyeko. Naye nga twongera okusaba n'okukwanaganya kubanga n'okudda okukola kati waliwo abamu balandlords nga baguze ne masks abantu abapangisa baabwe bonna bakedazi bonna bakolera mu akedizi zaabwe nga babawadde mask. Ekyo tukimanyiiko balandlords abagabye mask. Kati tulinamu balandlords abatonotono bo abakyagaanya okuyamba era tukyayogera nabo kubanga tewali teeka libakaka kiina kuva mu mutima gwabwe gwa buntu wadde tuli gavumenti naye tetulina buyinza bukaka muntu nti basonyiwe. Okusonyiwa kiva mu mutima kubanga olaba munne embeera gy'alimu n'osaasira era nga gavumenti tetusobola bagamba nti ggulawo oli muwa ebintu bye kubanga in fact oba obanja. Kati nno ffe twongera kwogeraganya nabo ne tubalaga embeera gye tulimu ne tubalaga biki bye tufiiriddwa ng'eggwanga ne tubalaga bannabo obulamu bwe bayitamu. Naye bangi bagenze basaasira. Abamu basonyiyeyo omwezi gumu, abalala basonyiye emyezi 2, abalala piriyodi eyo yonna bagisonyiye abapangisa. Ne babagamba kati guno omwezi gwe mugenda okukola gwe mutandisemu okukola guno ogw'omusanvu gwe mujja okutandika okusasula. Giri egy'emabega mukole ki mugyeramire. Nebaza balandlords abacooperations. Tulinamu balandlords abatannaba cooperating nga batannaba kutuyamba ndowooza balinga 5 naye abasigadde bo batuyambye ne bakkiriziganya n'abantu era kyovula abantu mu aketizi gye bali bakakalabya emirimu gyabwe. Nga tukoleramu ne Honorable Amelia Kyambadde ne ministry ye tujja kwongera okugenda mu engagements n'abantu bano. Waliwo abalandlords 2 besigenda kwasanguza wano ku TV bo batugambye yes tubasabye bawulidde ne bagala president yaba abasaba era tuli mu kuorganizinga meeting basobole okusisinkana president abasabe. Njagala okwebaza Mukama Katonda nti president gwe yatuwa muntu ayina omutima ogw'ennyama oba ogw'obuntu. Muntu he is the first citizen ayina ebitiibwa bingi nnyo naye ajja kukkiriza okubasisinkana ku lw'abantu ba Uganda kubanga ffe twagala kulongoosa abantu baddemu bakole mu mpolampola. Tujja kubakkaanyisa bajja kukkaanya kubanga nabo bantu bajja kukkaanya katwatwale wa president ayogere nabo kuba batusuubiza ffe president bw'atusaba. Tetwagala gwe Beni Bugembe tusaba, tetwagala Amonge kutusaba, tetwagala Amelia Kyambadde kutusaba. Ebyo Katumba amala temunyumya ffe twagala president yaba atusaba. Twabagambe fine olukiiko katuluteeketeeke tubatwale president yabasabe. Ekyo kinakyo kive mu ddiiro. Saabasuubuzi njagala okubagumya ffe eno emabega wa kateni gye tuli tulina ebintu bingi nnyo bye tukola tusobole okulanga mukomawo musobole okukola mubeere mulamu bwammwe obwa bulijjo. Katudde mu studio omukulu Ssenkubuga alina ekibuuzo kyagala okubuuza minisita. Genda mu maaso Honorable obuuze Honorable munne ekibuuzo wa. Kyemubuuza kigamba nti Abaganda bagamba
nti enkula y'omutwe yekuwa ensanirira. Lwaki ba administration y'ekibuga Kampala eyagala kulowooza nga London oba Beijing oba New York ng'ate capacity tetugirina? Bamanyidde ddala bennyini nti gavumenti terina public transport eyinza kuyamba kuyingiza bantu mu kibuga. Naye abantu batandika boda ezibadde zikolera obulungi ennyo okuyingira ekibuga. Baltuulako wansi ne balowooza ekitali kya bulijjo okugeza. Lwaki mu kifo mu kibuga ogobamu emmotoka, manya ogobamu pikipiki, tebagobaamu mmotoka? Bwe waabwe eri ekilasi ne bange emmotoka ziyingirayo kuba tetusubira minisita okutambulira ku pikipiki newaabwe parliament side eyo. Naye eno wansi kikuubo, eno wansi owino, eno wansi epikipiki ndaba ng'ezeetagisa okusinga emmotoka. Alowooza ki ku nsonga eyo? Kampala mwamuwanika ne mutwala ku level ya London. Lwaki temukendeza ku mujjuzo gwa mmotoka okusinga ogobamu boda? No gazeti nga stage ezenjalo eno wansi ddala downtown wetaaga okubanga entambula eno ey'olukale eya pikipiki boda abalenzi abo beetaagisa okubanga basigala mu kibuga. Tugendeze bo bagamba mwandikenzeza mujuzo gwa taxi. Kakati ssebo tumaze ebbanga era ng'ekimu ku bitubo by'omutwe gwe mujjuzo oguli mu kibuga Kampala. Naye ng'omujjuzo oguli mu kibuga Kampala kawoofube gwe tukola wakukendeeza ebidduka ebirina kapasite ntono, ebidduka ebitwala abantu abatono. Kakati ekidduka ekisinga okutwala abantu abatono eboda kwe yetwala omuntu atya omunenge efuluma fumes nyingi kumpi sagala kwenkanana za bumotoka obumu obutonotono. Kakati ensonga ey'okubiri kati twaleseeyo taxi. Naye taxi nazo mu plani yaffe empanvu tuteekateeka kuzijjamu mu kibuga Kampala. Tuleete bbaasi, twagala tuleete bbaasi nga bbaasi emu etwala abantu abali batuula mu taxi nnya tusobole okwongera nga tukendeeza. Ndi musanyufu nti waliwo kampani yaffe eyakira Motors, kampani ennansi bannayuganda, abaana abafu abasomedde Makerere University balina bbaasi gye baakoze. Ate bbaasi ezo ze baakoze zikolerana ku masannyalaze, zo tezirina fumes ezo nnyingi zikola ki zifuluma kwonoona butonde bwansi na kwonoona mukka gwe tussa. Era tulina ssente already nga KCCA ezigenda okugula ku bbaasi ezo tuleete mu kibuga awo tulabe nga abantu baffe basobola okutambula mu bbaasi ng'ebibuga ebirala bwe biri. Tuluubirira kunoonya ebidduka ebitwala abantu abangi nga tukendeeza ku bidduka ebitwala abantu abatono kubanga ekyo kyekituyambira ddala okuggyamu omujjuzo. Kati bwe tugamba nti tujje mu taxi tulekemu boda olunaku lumu ojja kusanga nga mu kibuga Kampala wakati mulimu boda emitwalo 6. Kati awo fumes eziva kuba omukka ogwo oguva mu boda gujja kuba mungi nnyo. Kati katugira tusigaza taxi naye nazo buli time tugenda kuzivaako tudde ku bbaasi sebo. Eyo strategy. Katudde wannabwire fedde alinayo ekibuzo kyagala okubuuza Honorable nga tuteekateeka okuwumbawumba. Yes, Honorable ekibuuzo ekyange era still kiri ku basuubuzi. Akadde kano omuguwa oguliwo gwa renti na looni. Naye mu maaso kaawo simanyi nteekateeka ki gye mulina eri abasuubuzi ku nsonga ey'emisolo. Kuba abasuubuzi engeri gye kiri nti baguddewo n'ebitongole ebiwooza nabyo bigenda kutuuka nga byagala ssente zaazo. Mwatuddeko ko ne mugamba nti abasuubuzi tugenda kubawa akabanga bwe kati oba akabanga akagere basobole okukola bafune ku kasente beeyimirizeewo ate naffe tulyoke tujje tukuŋŋaanya akasimbi. Oba tewali nteekateeka yonna abasuubuzi beeteeketeeke ezammwe bazaawule mu nnyaanya ng'obudde bukyali. Ekibuzo kyabuzza agamba nti nga mmwe abatwala Kampala mwagala ground rent abasuubuzi nga bazzeemu okubanga beteekateeka okukola. Naye kati ngabaseera kano bakyagulana kulabika nti bazzaawo mpolampola bakubako bye balina enfuufu naye bayinza obba baakamala okweteekateeka ate ne mujja nammwe basaba obusuulu obw'ebizimbe ebyo. Mulina liwa ka grace period ke mwagala okubawaayo basobole okwekubako enfuufu n'okweteekateeka obulungi? Webale nnyo ssebo webalire ddala. N'amaduuka okutwaliza wamu. Ffe ng'ekibuga Kampala emisolo gyonna gye tukusolooza abantu abadde grace period up to December twataddewo emyezi 6 bamale okwekubako enfuufu bamale okudda engulu.
jukira ezo taxi ziri supposed okusasula sente mu KCCA twabagambye temusasula mukole mumale okudda engulu basi zirina okusasula twabagambye temusasula mukole mudde engulu trading licenses twabagambye mugira mulindako mukole mudde engulu emisolo egyaffe egya gavumenti twagiyimiriza bajja kuddamu okusasula mu January nga guno mwaka guweddeko so ekyo twakikoze mu mutima ogw'okuyamba bannaffe basobole okudda engulu naye ate wabalandiroodi n'omu eyeekwasa nti mumpe sente ngene nsasule ground rent no twabagambye mugira mulindako fenaffe n'obuzibu tubulaba economy emale okuddamu namwe mufune kasente mulyoke musasule honorable kano ke kajja okusembayo mpolampola wali omu bakulisaizinga nnyo gwe ne minisita Achenge minisita Professor Ephraim Kamuntu mwafulautinga covid guidelines gwe bakulabanga okubye bagita batya lale manga bakuyita ne mukyala Kadaga yakuyita ne banno ogenda maaso okwewozaako mwaje mugenda wa speaker okubinnyonnyola mwami wamala kantandikire mu kujeema tetunaba kujeema ebbaluwa etuyita mu butongole mu palamenti ogenda okwennyonnyolako oba okweyogerako nze nagifuna lwakuna olw'ewiiki ewedde ate ng'olwokutaano palamenti tetuula kati bukyanga ngifuna palamenti egenda kuddamu kutuula lwaleero era olwaleero oluvaano ngenda mu office ya speaker muwe statement yange mbuwandiike then ateeke ku order paper mbuli nti ku lunaku gundi lwogenda okujja osome statement yo kakati okugamba nti twafulautinga guidelines nze ekyange kyali kitya omanyi guno omulembe gwa IT mulungi nnyo naye ate mubi nnyo omuntu atema ekintu n'akikuteekako nga wakikola emyaka 3 oba 2 egiyise kati ekifaananyi ekyo nga nyambadde gomasi erimu black and red ennaku zino mbeera namwegendereza nnyo mu colors zenkolaki zenyambala olw'ensonga z'otegedde ekifaananyi ekyo nali nkusomesa mbeera n'emisomo mingi nnyo gye nsomesa mu constituency yange nali nsomesa bakijja mwaka ndooza gwali gwa either 2017 oba 2018 ne bakireeta ne bakiteekako stories however on that day lwebagamba nafulumako ebweru nenva ewaka waliwo problem omanyi disitulikiti ye Mubende ye disitulikiti gye basinga okugobamu abantu amataka kati waliwo abatuuze abamu baali babagoba ku ttaka ne basimba nga bakolawo faamu nga basimbawo miti baali bakolawo kibira kati nga ttaka ddene nnyo liriko square miles 3 kati oli eyagula ettaka omukyala alina omwami we muchina yamugulira ettaka kati omukyala yeberera eno Kampala ettaka lyeri waffe Madudu Mubende kakati abantu bano bambi abagoba ku ttaka basitamye mu buduuka tebasobola kulima tebalina kyakulya tebakola ki kati manager wa faamu eyo n'abayita bajje abapangise balime kasooli bambi ne bagenda bapangisa ne balima kasooli wabwe nga mulungi nnyo kasooli wawalala yafudde naye owewaffe omu yadda kati kasooli bw'atuuka okukungula omukyala najja n'agoba manager bwe yamugoba n'agamba abantu siraba n'omwali sala okuyingira okungula kasooli oyo nja kubasiba abantu ne basoberwa mu butuufu omukyala najja n'atandika okungula kasooli w'abantu abo abanaku era sitera kukolima naye mukolimira waliwo ekintu ekitali kya buntu bali basitamye mu buzigo bo mwabagoba ku ttaka akungula kasooli w'abanaku amuleeta e Kampala atunda afune ssente basente bwe bajja bankaabirira nkukubira poliisi njigamba mugende eyo basente bangamba maama watuge poliisi ejja teyazze tuli mu kutambula tujja wakaawo ate nga si gwe gusoose mu 2015 bamujjukira waliwo ekibinja ekyajja ne kigumba ewaka wange baali abantu 200 okumala ennaku 4 pulezidenti yalina ggulu nezuuka neŋŋenda eggulu nga binsobedde omanyi toilet eyawaka ey'abantu abawaka naye nga togikozesa abantu 200 basulawo mu kompawundi nengula akawunga nga bagaanye okuvaawo paka lwe nagenda wa pulezidenti netwogera betwogera n'abatuweereza obubaka nempangisa ebirole ne baddayo ewaabwe kati ne bano baali mu kubo nga batandise okukola ki okutambula ne ŋŋamba lekooti kaŋŋende mbakole ki mbasibireyo njogere nabo nengenda tebalina bangi nnyo I talk to the leaders nenvayo the following day nalaba kifaananyi ekyambadde black and red. It is very unfortunate. Naye kyenjagala okusaba bannaffe bannabyabufuzi bannaffe abatuvuganya ne betuvuganya bakimanyi ffe tuli mu ntebe olwaleero tukulembera abantu
olw'okuba tuli mu kampeyini obukulembeze tebugenda kuggwaawo ate era olw'okuba tuli mu kampeyini abantu tebagenda kulekayo okufuna bizibu bajja kufuna ebizibu azani MP nja kugenda okugonjoola ebizibu by'abantu as a minister nja kugenda okugonjoola ebizibu by'abantu ekyo kyo bakimanyi balema ate kutulemesa kukola kuba baba balemesa ate bali abantu bennyini bebaagalamu akalulu so nsaba ensonga bagikwate bulungi era nze nja kugenda ewa right honorable speaker of parliament today statement njimuwe kubanga ndi ready okugiwaayo kyekyo kyali very unfortunate gwe ssentebe wa NRM Mubende okomawo Mubende oba obalekedde batwale ekifo kuki anti mubaka omukyala mbadde mmanyi ku bwa ssentebe bwa NRM kansookere ku bwa ssentebe bwa NRM nkyaliwo nnyo n'ekisanja bakitongedde emyezi 6 entebe eyo nkyaginywezezza paka January nga nze ssentebe wa NRM kati ku kifo eky'omubaka omukyala namala n'oku-expressing interest empapula nazijjayo era ninda bulinzi nominations ngende nsaba bannamubende mandate already bagimpadde dda bangambe mama ddayo kubanga mubazze tetulaba omuntu agenda tusavinga nga bw'otusavinga ate okyalina ensonga ezitannaba kuguka z'obadde otambuza twagala tukongera ekisanja ogenda ozigguse era wendi nnyo neesimbyewo n'akalulu gyekali muninde era mukulayira mube nga mukwata bifaananyi kusolti olabba nga tuwumbawumba nze njagala oyongera onyonyola ensonga y'abannakampala twasuze ku bunkenke nga tumanyi leero mugenda kutuggala yongera okonfaminga bannakampala nti temugenda kutuggala nga bwetunyonyodde n'okwongera okukubiriza bannakampala kubanga olwali twafunye ekeesi ey'omufu mu Kampala okwongera okwenyweza mu kibuga oli mutuufu nnyo ssebo nga bwe mbagambye tukola bwezizingirire ffe abamanaginga ekibuga Kampala nga tukolera wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu ne bannasayansi ne mukadde waffe President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga tetuddayo kuggala kibuga Kampala era ekibuga tetwagala kukiggala era tetujja kukiggala singa tukolera wamu nammwe mbasaba mutukwasizeeko tuyambagane ebino ebintu byakuyambagana ffeno tuteeketeeke tupuleyinga eroolo yaffe nammwe mupuleyinga ekyammwe bwe tubagamba nti tutambule bwe tuti mbasaba tutambulire wamu mbagamba ebimu binyigiriza mu bulumi obungi ennyo mukkirize tuteekese ebintu ebyo mu nkola tujja kusobola okubeerawo naye sijja kubagamba nti tetujja kuggala kibuga Kampala nga abantu tutandise okufa nga bwe tulaba mu nsi endala tusobola kulaba nga abantu bafanga Italy bwe bafa nga bafanga South Africa bwe bafa nga bafanga mu America bwe bafa bemulaba ku TV ne mugamba tetujja kuggalawo kubanga obulamu bwe bugagga kati nsaba abantu tukwate amateeka tukolagane ate ekirungi ofisi zaffe nzigule mukulu wange mukama wange Honorable Betty Amongi minisita w'e Kampala nze gwemmyuka ofisi y'enzigule essaawa zonna ogiyingira neyange enzigule akakalubyemu wansi eyo mujje mutubuulire kuba obukulembeze weebuli kati abalandlords abarepresentinga abalandlords bannaabwe ku komiti gye twateekawo tuwuliziganya nabo buli kaseera webakalubiriddwa tubasaba batubuulire tuyiye nabo tulebe tukyusaamu tutya tulongosaamu tutya abamu n'abasuubuzi bennyini barepresentatives ab'ebibinja ebyenjawulo tubuuliziganya nabo era tubagamba mmwe abasuubuzi mwogere ne executive committees zammwe buli ekikalubye bajje twongere okukigayagayamu tusalire wamu amagezi twongere okulongosaamu ne ba leaders ba bodaboda nabo bwe batyo abatakisi bo bakimanyi tuyiiya buli kaseera ne tukola nabeera ekintu kigenda kyongera okukola ki okulongooka together we can and together we shall win muleke tukolere wamu tujja kusobola obulamu bwaffe buno obwa new normal sigenda kubasuubiza nti tugenda kuddayo mu buli ne buno obulamu obwa new normal tujja kubumanyiira tusobole okutambula obulungi munsaasire example gye nkozesa tewooma nnyo naye ngikozesa olw'okubanga buli omu aba agitegeera twamanyiira kondomu gye twali tetumanyi nga tuyambako okulwanyisa akawuka akasiriimu akaleeta siriimu nga bwe twagimanyiira mu kulwanyisa akawuka akasiriimu kati tumanyiire ne zino embeera empya okwambaza omumwa n'ennyindo okipinga social distance haga tuziveeko tunaabe mu ngalo tusanitizinge ebimu bijjamu n'akasente naye tetulina kyakukola nga bwe nabagambye kubanga asiika obulamu takola ki tassa mukono mbasaba tuweweeyo together tujja kusobola okuwenyinga olwaliro tuli mu kuyiiya kulaba tukusobola okugulawo amasomero era tunaagagulawo tutya jo nabadde Mubende twabadde n'olukiiko n'abakulu baba Ministry of Education okulaba nga tukola ku ekyo so bwe tunaakolera awamu
tujja kusobola okuwininga. Omulanga gwonkubira bannakampala guli nti tewali n'omu ku ffe ayagala kuggalawo omulimu gwonna, tewali n'omu ku ffe ayagala kulumya bantu, tewali ayagala kubonyaabonya bantu, naye nga buli kye tukola tuyiiya kuba nga tubalansinga wakati w'obulamu n'okukola ssente. Kati balansi eyo nsaba tusobole okugifuna, tujja kubeerawo ate tumanyiire embeera. Apo tutambudde olunaku lwali tuyanza nnyo Honorable Minister Nalongo MinNamugwanya Bugembe olwakadde k'otuwadde okukyalirako mu makaago n'osobola okulambula ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku kibuga Kampala. Ntambudde ne Eric Sebalamu ne Joramu Walusimbi ku Soul TV. Tujja kusinkana olunaku olw'enkya, tubagaliza akaseera akalungi katudde mu studio ate bannaffe bawumbeyumbe olunaku olwaleero.